Okuva Abamiruka w'ekibiina ki Democratic Party eyatuula embalala mu mwezi ogwokutaano, enjawukana mu kibiina ki DP buli lukya zongera okukula ng'entabwe eva ku nnonda y'obukulembeze n'emivuyo mu nteekateeka eno. Kino kye kivuddeko ekibiina okwongera okweyawulamu nga n'abamu ku bammemba bayabulira ekibiina ne baddukira mu bibiina ebirala ssaako okutondawo ebisinde by'ebyobufuzi. Olwaleero abamu ku bawagizi ba DP bakedde kusuula bubizzi obuwera 8 ku kitebe kya DP ku Balintuma Road nga babusibyeko bendera za DP nga bawakanya obukulembeze bwa DP. Oba tewamatira dembe ly'obutamatira kuba sirabanga yawangulwa n'amatira dembe ly'obutamatira omu kubo Ismail Kiria eggulo yazze wano n'akima fomu wabula akulira ebyokulonda mu DP Kennedy Mutenyo bano abasekeredde nti bamala biseera kubanga mpaawo kiyinza kukyuka. Abagunjufu bw'otosanyuka ogenda mu kooti. Nobert MAO yali akyogera wano juzi. Tosobola kugenda mu kooti ate n'ogenda mu Electoral Commission ate n'oleeta enva z'abanno. Mu kiseera kino ekibiina kyongezaayo ebbanga ly'okuwandiisa abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo ku kaadi ya DP okutuusa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omunaana 2025 okuwa abantu abalala omwaganya. Okusinziira ku Kennedy Mutenyo akulira akakiiko k'ebyokulonda mu DP, abantu abajjeyo empapula baweze 19 ng'ababaka abazizzaayo empapula bali 39 ate 22 nga ba gavumenti ez'ebitundu n'abalala. Bavubuka ba DP twali ku ntiiko esaba nti kwongezebweyo kuba tukimanyi bulungi nti abamu abavubuka bakyali mu masomero bali mu bibuuzo nga tugamba nti free time gye balina eyinza okuba nga temala. Nitusaba nti bongereyo abavubuka bongere okufuna obudde olwali awo ne resources mu mobilization bajje bano ne form. Yensonga lwaki twagambya nedda tujja kujja tukwatire ekibiina kaadi ate tubenga tuvuganya ku ntebe eno. Guno sigwe mulundi ogusoose kuba mvuganya ku ntebe eno iyo mbaka wa parliament guno genda kuba mulundi gwe gwakubiri. Okusinziira ku kibiina okwongezaayo okulonda kikoleddwa olw'abannakibiina abazze baabulira ekibiina ku ssaawa envannyuma songa baali baweereddwa bendera z'ekibiina. Ng'ekibiina kyeyongedde okwaniriza buli muntu okujja okuba ng'avuganya ku bifo eby'enjawulo ebya parliament nga n'amazima naawo galaba nga galabisibwa n'obwenkanya oba oliawo abantu bangi bajja kuvaayo bajje babeere nga beenyigira mu byobufuzi eby'ekibiina ekikyasinze obukadde mu ggwanga lino. Beejumbidde nnyo era banona foomu. Tewali district for example etalimu muvubuka azze kunona foomu wano. Yes. Okusika omuguwa mu DP kulabika si kwakuggwa era kwolekedde okwongera okukosa ekibiina mu kulonda kwa 2026. Titus Jemba ne Robert Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze.